Wabaddewo dduka ku kyalo Bbanda ekiri mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti ey'e Wakiso, abatuuze batwalaganyiza abadde bavuga weetiiye ebadde esenda ennyumba n'ebirime byabwe n'ekigendererwa eky'okubagoba ku ttaka. Abasajja bakedde ku makya baleese guleda, omutuuze waffe bamusibye, kati bo ne basaba bakozese chance eyo bajje batandike okusenda emmere y'abantu. Omusajja kino kidiridde abeeyita bannyini ttaka okukeera enkya ne baleeta kitulakita kisenda abatuuze nga muno mwe mubadde ne Namukadde Zeres Namukasa atemera mu gy'obukulu 100 era nga y'omu ku basulirira okusendebwa ku ttaka lino. Namukasa agamba nti ettaka kwe baagala okumusenga kwakulidde nga ne bakadde be kwe baabaziika, wabula kimwewuunyisa abantu okuvaayo nga bagamba nti lyabwe. Beerawo tutya ttaka lyaffe bwe batugoba kati oli okujja okukuyita mu nnyumba yo iwakeera enkya n'ozimba. Rehema Namagembe nga naye mutuuze ku ttaka lino agamba nti lyali lya kitaawe Samson Ssentamu, kyokka bwe yafa abaali bannyini ttaka lino ne babatuukirira nga baagala beegule nabo kye baakola. Agamba nti olw'okuba tebaalina ssente bakkiriza okusala ku yiika 12 ze baalina ne basigala na 5 era ne bafunirako ekyapa, kyokka ate kati baagala okubagobaganya. Kyala n'ava nannyini ttaka linajja yajja mu 2007 tusaba otulekera awali ennyumba n'ekijja. Mukadde nakkiriza kiri ekitundu n'akitwala era yakitunda dda batandise n'okikozesa, kati ffe ne tusigalawo n'ekyaffe. Ng'oggyeko eky'okubasenda ku ttaka lyabwe bagamba nti baliko ne bannaabwe abaakwatiddwa ne baggulwako emisango egy'okusaalimbira ku ttaka lino. Bamuyingiza mu mmotoka ku mpaka bamutwala ne bamusiba ku poliisi e Wakiso, ne tugendayo ne bamutwala mu kkooti ne bamutwala ne Ssentema. omusajja bamusibye alina amakaage, alina omukazi nakawere, kati omukazi agenda kulya kina abaana. Kwegamba bo baliwo kututulugunya butulugunya, ffe tuli mu nsi eringa etali yaffe, tugende ku mawanga wa gye tuba tuwaŋŋangukira. Embeera eno esitudde abakulembeze b'eggombolola eno abakulembeddwa mu ssentebe Ntume Peter wamu n'omumyuka we Mathias Ssemuju okwegatta ku batuuze okulaba nga tebasendebwa ku ttaka lino. Augustine agamba nti yaligula naye nga lyali ttaka ly'abakadde. Bwe babawa okukyusa ekyapa bo ne balikola ki? Ne balibba. Naye originali baafuna ettaka lyabwe nga lyalina okubeera. N'ekyo bye tusanzeewo naddala mu Wakiso tetuyambibwa. Bano ababadde bazze okusenda bafere tebamanyira amateeka kye gagamba, kubanga kyamaani w'eggombolola yakulira security mu ggombolola ye. Bwe baali badde balina court order nteeka okubanga ndi informed dinga mmanyi. Bano bagamba nti abagobaganya abantu ku ttaka bakuumibwa poliisi, kyokka ng'ate abantu gye bandibadde baddukira okufuna obwenkanya. Mu ggombolola yaffe efuuse enzibu kubanga abatamanya ŋŋamba balowooza nti yabawa ku ssente batufuukidde ekizibu. Tusinkanye challenges nyingi nnyo mu ggombolola. Naye bano olw'okuba bazze okusenda ng'abadde alwanirira abakadde muzzukulu waabwe bamukutte eggulo ku Lwokutaano alina mu kkomera, ate n'essiga eddamu ziri naye waffe ly'e Wakiso lyabafere babbi, kubanga olukwata omuntu bamutwalirawo mu kkooti ne bamuteeka ku limandi ne bamuwa olumu omwezi mulamba eyiza kitalya oba kigwo. Okiwulira mumende kati kyakatuuka ku bantu abawera 6. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko Minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja yalambula ofiisi z'ettaka mu Kyaddondo ne Busiro era n'awa amagezi abakulembeze n'abatuuze okuzingiza abo ababa bazze okubasenda ku ttaka nga beeyambisa ggwanga mujje. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.